Aya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, twolekede ka Cinema Cafe nga bagamba Action Triggers, Chikankane Squad Film Production, Chams Production nabo tebabize ku mukolo. Twolekede ka Cinema Cafe akaba pangulo kuvutolekede akatunda akagenda kubiranga akukutano. Ate nga tubira wano ku channel yaffe eya Lutaako Metone Kayanja atubira nga tukikwasaganya kubeera kuva buli lwakusatu n'olwokutaano tubira nga tukikwasaganya tubatewe buno kasibu sinema obwalagirwa. So beera nga otegeeza omulala mpozi nga seko no subscribinga nakyo tekiba kibi bw'obanga okitukoledde kyekisinga, in fact kyekisinga n'okusinga. Tugenda kutandikira bwe twakoma tusobole kubanga tutegeera ensonga zino nga bwe zitambula nabaga tulina okwagira sinema zaffe ez'e Uganda. Bw'obanga olabye ng'okimanyi kaso okuba nkatambula beera ng'osharinga ensonga ebe ng'etambula. Tuwagire sinema zaffe, tuwagire ekintu kyaffe ensonga ebe ng'etambula mu ngeri emu oba endala. Nabagamba vidiyo kyamu era nga kopisinga zaffe lambalamba. Njagala olabe Lutaako Metone Kayanja ye director w'okuntiko. Karejukira mu kusembayo twakoma nga kablaza akitegede yali kugamba ziriseemu keddakiiko okusinza ku kyali bamutekula oluyi nadirika karibu yatwalibwa wali twasembase kudde omukyalo oluyi ng'amubuuza omukyala yamulima amusimanya piki ye yamutekudde n'amubuuza piki nze kuleetya nga tongambye onzita oti oyagala kunzita kalatini werigwerako nga tewabagwamu dda. Kati bano kibalina jukira bo mukwano gwabwe yerode ekyamazima omugagga alinamu omukwano naye omukwano sigamba nti gw'amaanyi guli awo ogusukkirira talina nnyo omukwano guli awo gw'amaanyi. Kati ebiseera ebisinga babeerawo mu kwerigombaliigomba naye yasooka nanganya kinjala ogezaako kubuuza olina kungamba bugambi ne bwoba tonsabye ovuka osinze kati ndi muntu omunnange. Yamugamba ekyamazima muganda wanneewonyesa entambula yinaina mutego yetegula bweteguzi abanga kano kakinyawamu simanyi kitala mutuufu kikyali musajja yinaina abanga asooba abanga omubbi alinga ali maji alinga ngi yagenda kitegeera atunyumirirayo nekyawula ku lwajjo yantwantisiza nnyo simanyi yasooka tukabona tugamba bwasooka tetumugamba kyabaddewo ate nekyasimanyi yagamba sooka omuwulire kubajjukira yamugambye nti tetuteekeddwa gezaako omugamba kyebadde waliwo yazirikidde n'amugamba nti bunange kale ekyewuunyisa nti ono yamanyi muganda we nti muganda ekyamazima alinako ekintu ekyenjawulo ku bwongo era ne famire ekimanyi ekimanyi kolaki okumuwaamu anti olaba yasooka naaya byayiyizaawo yafuna omusujja ogw'amaanyi yagamba yafuna omusujja ogw'amaanyi ogwali ogw'etabu so gwakwata kubo ne gulinywa ku bwongo emyaka 3 giyise emabega okulaba nga azzeemu n'atambula. So kati bwe lyamulya kyatuuka ekiseera nga talina yadde maanyi kutambula takola ki mukama yasaasira busasizi yazza bibye n'addamu n'atambula butono ateera kati ekyo ekintu kyajja kugamba kyaleetawo kubanga obulamu bwe butambulira mu ngeri bwetyo tatambula ali bwatyo yeesika bwesisi alinga mutego ninga kyava ku bulwadde obwamukwata emyaka 3 egyayita emabega so kati avaako abuukako waya ne zigendako kati bwenukira ku makya n'osooka ozizzaako wayi ziba zikutuse mu kaseera kitegeera kuba ate mugezi nnyo yali musawa mugezi naye kitera kugendera mu mwezi gw'okuna awe yayi kiina n'ebbanga bwamukwatya we bwamukubira kati kiringa onogamba nti buli gwakuna tumukyusiza eddagala obwongo lyamiraka ku kyeyafuna ekizibu kyeyafuna obwongo bwajjako nga onogamba nti akatuli kiziza amanyi tulina kukyusa kwa buli gwakuna tukyusa kati buli mwezi ogwokuna tumulira kyobola kati mundoza mwe yafunira ttagali kati buli kaseera buli mwezi gwakuna buli mwaka buli mwezi ogwokuna bakyusa eddagala lye bamuwa ne limuyambako kubanga atereera kugamba akyusa ku mbeera kuba singa basigala bamuwa eddagala eryo kituuka ekisa n'abeera nga terikyalina kyamaanyi kyerikolamu kolombi ne gutuuka ekisa nga gulimanyidde gulitegeera nga netutuuka nga terikyakola kati mami lockdown kati yasooka n'akubira ku mbavi naye byansanga eno ewona omutumbaavu naye ambonyaabonya so kati twajja mulabako kakkana ng'ensonga zigeze ne tubeerera ddala eno kati nange sibitegeera kakati ate namwana simuwaabira muleke musonyiwe kati atooza teyamuloopa naye alopa kiringa onogamba nti omuntu agambye nti togamba omuntu nti ligyendi mu nnyumba kati aloopa alaga nti yamugabe tamuloopa takola ki naye ye oli omukyala wange oli omusama oli gwe nnina kakati nanti kati sigenda muloopa gy'oli
naye gwe kyobumanya mukazi wange kale basiba bamwogerako. Yamuloopyeloopye dda kyokka alaga nga batanaba muloopa. Bamukyankalanya mukazi wange musama yakava bweru kyokka bateekawo embeera ekintu ekyo maama kinyiiza. So sikuloopedde sikugambye naye mbadde njagala nkugambe oba kiyitegeeza ki ekyate niye wamugambye kyoba sigenda ku so kati sigenda kubuulirira sigenda bigamba nti mbigambye. Mami nanti kakati oyo gwe nagamba nze buli lunaku mufunisa olubuto naye aŋŋamba ye tayina ate nga nze nsatubambi agezaako kubya olubuto naye byagaada. Maama ngezezaako enfunda eziwererako ddala neyekyanga balina bye bamugamba ne bimunyiiza. Mwe biki byaŋŋamba yawulira obusungu naye gagakwetuga agala kaaba mwana ne bakakwanjulira mu butongole. Mbagambe tubira wano ku Lutaako Metone Kayanja kyano nga tube nga tukikwasaganya era nga buli lwakusatu ssaayo na buli lwakutaano era nga ngenda beebaza asobogezaako kubeera akababeerako mu ngeri emu oba endala. So kati njali sinsooka empiso ne kumanya gamu abasobogezaako bababeerako ennyo naddala ku Lutaako Metone Kayanja nga mwekkaanya ngenda kuyisaawo amanya gamu mu ngeri emu oba endala. Mwebale kuwagira muvi zaffe waliwo bwe natuuse kulage kwasiba basiga basinga ssebo nga tebasuubwa babeerako bambi. Mwebale kuwagira sinema z'e Uganda. Kaakati twadde eri ono bamufunisizza embuto enfunda eziwererako ddala naye olubuto lwagaana okukwata. Omusajja agezezzaako waliwo yatuuka n'amugamba owaayi tugende tufune olubuto ojagala kufunita lubuto ne bagenda namulaga nga bagenda omulambuza namugonga ebintu ne bigaana. Kakati yasooka najja maama alina byamugambye ku ssimu ndoza tebibadde bisufu. Masanyalaze wange ate kiki? Oyagala ng'okunvumisa ngewa mami. Wulira mama nze musanze wuli okungambye nti nzizizza emisango. Nina kyenzudde mukazi gwe nakutegeera. Buto lwenkufunisa olugyamu lwaki ojjamu embuto zange? Iyi embuto mekaze n'akajjamu ozimanyi nakakufunisa embuto ziringa nga mukaaga kyokka osinika amannyo mbu simanya tozimanyi. Waliwo ayitibwa Hajati Nambi Farida. Hajati Nambi Farida webale bambi kubeerako gwasinga mu nsonga eno webale kuwagira sinema zaffe. Nze sewe buli kimu nkikola nkufumita ziri zisaka mazuka ezaalagirwa ntaddemu amaanyi gange omusajja sikoowa kyokka osinika amannyo toteekawo mbeera. Lwaki toteekawo mbeera? Yaŋŋamba tisigana kuwangala kimala kakati yaba ayagala afuna omuzukulu ng'obudde bukyali kyokka bw'ogaanye okufuna olubuto. Ng'ogaanye ofuna olubuto kyokka akaseera kagenda golooza agenda kudda buzaawo atandike kubeera nga yalinda muzzukulu akaseera keetagala isitu tuzaleyo ku mwana. Bw'onaaba nga tofunye olubuto ekiddako tugenda kukyusaamu ku nsonga tugenda kukivuga mu ngeri endala. Nakugamba ffe waffe tuvaayo tusiibudde nze oba ofunisizza olubuto kati tufunise leero kandufune ngenda kubeera kumpi ne wooli bwe ndufuna oba kasita tumala okikwasaganya nesirufuna ojja kumendegera. Yamukwasa banyi leero bano n'akaseera katandise okwetooloola omusajja atandise kwegamba okuleetawo akakwano lwekitabaddewo kana ebintu booza babiri bakwasaganya babiri kwegamba omukyala kiriki yali asaba akaseera akayita emabega oba osanga muna ekitandise okubanga kitambula mu ngeri emu oba endala. Naye lwakubeera omusajja era atera neyijjako kati yekyanze era yekyanze. Nigwe kiki naawe simanya atunanga gwe bakwatidde katima kiki kyembadde gamba enyumba yenyumba mwagisinira oyita mutongo bino bise byebazungu musimanya tuli babagendagenda naawe ate kyembadde ngamba lwaki tetukozesa zinaku 14 nitugobawo abantu kati ekyomukisaana bano benyini sigamba nti balina omwana
oba family yereke ekizibu mukama yamanyi kali amugamba ntutukosa zino ennaku 14 tuyina alesi kagamba osindike ziri ezalagiro zisaka mazuki okitegeera tomanya tuyinza okufunayo omwada ate ega tuleeremu ebyo kati wano kati tweliraanye olwadde ono naye yantamiza ekintu kiyitibwa bulwadde buli olwogera ku kintu kyekawolongojo ng'asindika amannyo musimanya bulwadde simanya biki nze naawe leka alisi tugenda alisi kwegamba nibukwatako bukwasi tekirina tagali naye alisi wetaaga oteekawo embeera bwogambye munange n'asooka amwetikka ye ekintu sebo teyakirwamu era mu kaseera ako akaseera baafuna akaseera ak'essanyu matikati geno kabulaza siba ekintu yakikuba yasindika zisakamazuka ezaalagirwa akaseera sebo yakafuna sebo nzitutte ezaalagirwa ng'enzo zibulira nga sebo ntutte katozi ntutte ziri leero sebo ndutukikati nkimanyi tugenda dufuna azikakasa azisindise nezituukirira wayitaga era kimanyi kati mwana neddaga oli kataala sebo nze sebo nsasa kimu fa bamu ku basajja abalagirwa siba basindika balina kuwaka kitegeera n'okutuuya nasi bafunye akatuuyo mani kabulaza anyumiddwa alina ekikyala sebo kiripodu kyamaanyi bulijjo simumanyi kati mutegedde kati nkutegedde wadde sinakutegeera nnyo kiwanvu naye kati nkutegedde muli munda eri musanyufu kati mbulayo ekintu ekirala ekyo njagala kulaba ku maamawo amanye ayagala asirisa asooka yekanye Nazaala gwe nyabo ani yagambye ate ekyo kya Nazaala oli musiru nze siraga maama wange mukazi nga tazadde bw'oba tozadde tosinika ebinyombo simanya nkulage maama wange ekyo tokyogerako nkugambye njagala laba maamawo nange ani agambye sinikira muli aganyogonze genda eri naye gusiraaniggu lwaki olwogera ku nsonga z'amaava n'alyoka ajjayo olwewa iwe nze njagala kumureeba kyokka osinika amatto garamundaga nze nja kukuba oluyi ate omusajja gwe nkukuba tajja kusiima yamuvuna mwijija okubatura baziwe ne batange ninza oba nawasaki nze nja kukuba ku manyoko gwe sinika ebinyobyo mbwa zaako kyalo oba yavaayo tuli mu lutalo waliwo olutalo luguddewo masekati awo ate kiki oyo okimanyi mpakanya nti bwemukota ne mutwala ewa maama nti maama anaamusiima ono lwaki abatamusiima alina eriiso lyakabi alina akagamba kafeesi kalagirwa lwaki abatamusiima mwena kati muli kyekimu temulina makulu mu nsi mula nammwe muli bafala muli bafu gweoyinza otokwata ekkebete n'olitwalira maama wo nti omutwalidde omukazi kigoba omutwalidde nno tojja kunvuma nze tojja kunvuma sigenda kuvuma masanyalaze wange oyo nga kyekikunyiiza nga kyekirogera kutwawa mamawo ebyo nayo nangenda byesonyiwa ngenda kukuwa omukwano ogwalagirwa omukwano gukabejja toddamu nonkuba oluyi nti sijja kukuba toddamu nomputula sijja kuwutula tonvumanga sijja kuvuma bano bo babeerano nga birabya bikatemba tojja kunkuba masanyalaze sijja kukuba okakasa ye sijja kukuba nkwagala nnyo nange nkuyagala naye okimanyi olina feesi eyakabi yevu nange twesiima twegwada ekirungi kye balina bayomamu Justice Okoda nga baddamu baddingana butonateera kwegamba omukwano gwabwe bonna gubanga oguvaako obuvi binayagala musitula nino mungi lwaki simusitula gompita kasajjasajja busajja bukayongoyongo nze ono nja mwetika eno maali yange lwaki sikyetika kizitowa kiringa ekidomola namwetika nja kutwala jukira ye mutego ambuuza lwaki amusumbuwa okubanga amusitula nozula kinagambye eddagala lisinzizza amaanyi kati eddagala lyamaanyi okusingako ye wamaffe tuddemu twerigombe naffe era akaseera nga katambula
Chiko. Nyola sweetheart. Chadonga mbakwe. Baite tugere nabo. Nyakwenda tekiri mu tabu naye kati baba tekirwa nti waliwo obuzibu bwonna. Kakati tujukebera nga mikone ku Morgan. Olowooza Morgan mbunuki. Tajja kukirowooza. Kale. Soka opazinga. Morgan. Kakati balina ensonga gye baagala ogezaako olira Morgan ne mukyala we. Jangu ne mulamu. Musoke mujjeko. Yasooka n'abayita. Mujje tusooke twogeremuko eddakiika. Musoke tumalirize wano. Bakwatiko bajje basooke basembere. Balina omukwano. Gwabwe gumeruka bumerusi sokonda kasabanyigamu nga bamala baddamu. Gulinga gwa kaune. Kaune nga yayombimwa wa jasi anyigamu eddakiika 2-3. Ate kikaba kino omukwano. Kakati kati ekibampisiza ensonga ebadde bampisiza nanjagala tubeeko ne ka meeting. Baagala batuuze ka meeting ng'ab'ekika kati okusa ati kati bali mu family. Tetubangako kintu kyonna Bagamba meeting ku tetulina meeting gye twali tukoze kuva covid bukyajja. family emu. So kati nga ne family tetulina kye twali tutuuza tetwemanyi nnyo kyamaanyi. Ettaka nalyo So kati twetaaga twalisi twogeremu okwo tumanye buli omu ne wowe olina akaduulu ku munno tube nga tukoogerako essaawa ya leero. Tulinaako ttaka. Saagala ttaka. Naye kaakati ndowooza mulamu Morgan mukyala wange nange ffe tuli bantu bawamu ate tukoze atuyagala bulungi Nti ye sikyo kyekyo kale kati sooka okone wano nti kale leeta Morgan ndeeta mwana wama baby c gwenze gokyasinza okwagalaka naawe mpa. Ekyamazima family eno muntu omu ategeera ye mukyala wa bosi yeka yalinga ategeera mu kubaka addawo n'abalaba bonna nga baawo bavaako tulinamu obumulumu kale agamba nti obumulumulu obaddewo masekati gaffe nze mbadde ngamba baleero meeting zino zetutuuza tugenda tulanga bu meeting alisi kwegamba tujjengawo obumulumulu bwe maa kunyizizaawo kingamba bwe mbataddewo embeera nga kintu kikkakala kwegamba ng'ensonga evaawo masekati gaffe obubaddemu kwegamba obubaddemu tubugireho ddala tufuuke bakika tufuuke bakabulazi abaalagirwa aye mwana oli wakabi otegeera yizi tegeera kikumi ku kinaakyo odda bweru so kati sidda bweru ebintu bya poliisi nabirabye basekula emiggo yaraba siba abasirikale aba LDU okay then kati awo kirikiriya then kati n'ekirala kwegamba bafunamu akaseera ne boogeramu kaawo munaye nga bumanyi family olina okufunamu naye akaseera n'otulamuko ne family ne mwogerayogeramu ne munyumya ku biboozi kwegamba kinana engeri gye kitambuza obwongo n'okubanga family otosaakira ku makya n'ogerabira mu bwongo obwo so kati afunamu akaseera oba asaze balisi ateekeko kano akaseera bafunengamu ka meeting boogeremu obudubudu obubiriwo babugyewo nga tuli mu karantini muno bane tufunayo kati ebitubuzaabuza kati ng'agamba beetaaga ebibabuzaabuza oba kuzannya tufunayo ebitubuza oba kunyigira kyonna naye nga kisogezaako batwaliriza akadde kati ati kyenyamba kakati ate kati babize buluwa ebintu byonna teri bya bize katubeera waka kulya muzeeyi sooka olinde eggwe naawe mugenda kuyiyayo obuzannyo kati balina okuyiyayo obuzannyo nga bwonogamba kwiso baado nkwekankukwekule buntu bwe butyo mwana ojjukira bwe twazanyanga akaseera kaiti nga tukyali bato tufunye ebitufuula bize kwegamba tutwalirize akadde ebintu bino biyinza kwegamba tubiteekemu engeri ya feeling okitegeera mwe muyiye naffe tuyiya ekintu tube nga tukigatta aya basi kati tufuuse bakika tufuuse family teri kuddamu kuyomba teri kulwana tulina kubeera nga tuli bakika kakati ziba teziri busa basooka ne bakuza erudda waliwo bakwateko ne bajja nga basembera kuliko omukyala naye otugulu tulinga twamaaya n'alyoka jja nga asembera njagala olabe alina gwe yali azze naye akutte kitwandiise omuggo yenna azze mukama yamanyi naye ng'ekyewunyisa azze mu maka gano bannaye njagala olabe n'alyoka jja
kyuni kyali kimulese mu kaseera ako mukama yali amanyi nenga kyanjago alina obugulunga bwa maaya entambula gyatambula yakwesindika njagala olabe n'alyoka ajja yatuukira erudda n'asooka ayimirira yenna amugiddeko emabega mukama yamanyi bwati waafaanana mu ndabika n'alyoka ayita ow'emabega gye waali kaakati nno akatundu akagenda okuba nga akaddirira oba ak'omukaaga mutugenda otegeerera kimpene gwaki ekize maka nabagamba kopi sigala zaffe bulambalamba ngenda kusa mukama abankumire. Assalamu alaikum eraba.